Yene engeri omusana gye gutambulamu ku flat earth ne guviirako seasons okukyukanga mu nsi yonna buli mwaka. Flat earth naye erina zino zi latitudes essatu okuli Tropic of Cancer nga yesinga obufunda n'okuliraana North Pole ffe gye tuyita center y'ensi. Ne kuddako equator ng'eno yeddirira mu bugazi ate nga ye yawuzaamu Northern Hemisphere ne Southern Hemisphere nga Northern nfunda ku Southern Hemisphere okusinziira ku flat earth. Ne tusembya Tropic of Capricorn ng'eno yesingako obugazi era buli enjuba lwetambulira waggulu w'emu ku ezo lines essatu kye kiviirako seasons okukyuka. Bikola bwe biti. Mbasaba museeyo omwoyo kubanga eno video muginsabye nnyo ate nange ntwalidde obudde bungi okukola gisheyalingire buli omu kubanga bino tewali gwe bitakwatako ffenna baatulimba kyenkanyi. Bw'ogiraba ogusooka n'otabitegeera bulungi ddamu ogirabe. Baguloba mwekake mubitegeere bulungi ku mulundi guno. Weetegereze bulungi entambula za light n'ekizikiza mu video kubanga bigenda kuba bikyuka nga bwe nkunnyonnyola. Omwaka tugutandikidde wano nga 21 March. Inga ennaku z'omwezi 21 March enjuba eba eyakira waggulu wa equator wennyini. Kyokka era ekintu ekyo kye kimu kiddamu ne kibaawo ng'ennaku z'omwezi 23 Septemba owa buli mwaka. Enjuba weebeerera ng'eyakira overhead the equator wabaawo bino wammanga. Ekisooka obudde bw'ekiro n'obw'emisana bubeera bwenkana mu ssaawa mu mawanga gonna mu nsi. Kikino kyentegeeza buli ggwanga liba n'essaawa 12 ng'obudde bwa misana n'essaawa endala 12 ng'obudde bwa kiro. Nga kino kiva ku layiti y'enjuba ebeera distributed evenly olw'okuba enjuba eba eyakira ku layini eya wakati. Ffe ababeera mu Uganda kiri nnoma okubeera n'obudde obwenkanankana kubanga tubeera ku equator. Naye amawanga agali ewala ennyo ne equator bo batera okufuna ebiro ebiwanvu ennyo oba obudde obw'emisana nga buwanvu okusinga obw'ekiro. Naye omusana bwe gwakira overhead the equator teri ggwanga libeera na longer nights oba longer days. Akaseera ak'enjuba weesalira equator n'etandika olugendo olugitwala ku Tropic of Cancer. Abali mu north babeera mu spring season, abali mu south nga bali mu autumn. Olwo ffe ababeera ku equator ne tubeera mu wet season. Jjukira nti ffe ababeera ku equator tulina seasons 2 zokka. Bwe tutabeera mu wet tuba mu dry. Naye bannaffe abasigadde abali ewala wa equator bafuna seasons 4 okuli summer, spring, autumn ne winter. Nga 21 June enjuba ebeera etuukidde ddala ku Tropic of Cancer era olw'okuba akaseera kano enjuba eba yeekubidde okulinaana North Pole abali mu Northern Hemisphere bayingira summer season yaabwe olwo abali mu Southern Hemisphere ne bayingira winter olw'ensonga nti ebbugumu ly'omusana liba terikyabatuukako nga gwokya bali mu North directly. Ffe abali ku equator olwo naffe tuba tufulumya wet season ne tuyingira ekibuguumirize. Kyokka waliwo ekintu ekirala ekyewuunyisa mu kaseera kano. Abantu ababeera mu far south batandika okufuna obudde obw'ekiro nga buwanvu mukko okusinga ku bw'emisana. Kyokka abali mu far north ne batandika okufuna obudde obw'emisana nga buwanvu mukko okusinga ku bw'ekiro. Ate omusana bwe gweyongera okwakira okumpi ennyo ne North Pole olwo amawanga agaliraanye ennyo senta y'ensi ne gatandika okufuna obudde obutazibirako ddala. Amawanga gano mwe muli eggwanga lya Norway lye baakazaako erinnya lya Land of Midnight Sun olw'omusana guno ogwako amatumbi budde nga bw'otasooka kutunula ku ssaawa yo ssaawa 8 ez'ekiro oyinza okuziyita 10 ez'akawungeezi. Wamma abandabira ku TikTok ezammwe zikomye wano full video mugisange ku YouTube channel yaffe eyitibwa Wake Up Zukuka. Don't forget to like, comment and subscribe. Hit that notification bell. Akade mwerabira nnyo okunyiga akade kyekyo lwaki munoonya videos nga temuziraba munyiga akade ako. Enjuba eyongera okutambula nga yeetooloola around the North Pole nga bwegaziwa ate nga bwekomawo eno emabega ku equator gye yavudde era nga 23 September tuddamu ne tufuna sun overhead the equator. Olwo abali mu north sama yaabwe neebanga eweddeko ne bayingira mu autumn season n'abali mu south ne bafuluma winter olwo ne bayingira spring. Olwo naffe abali wakati ku equator ne tuddamu okufuna weather ebuzaabuza omusana nga tegwaka kutufiirako kyokka ate n'enkuba ng'eri awo bwetyo etonnya bitundu embeera y'obudde ng'ekola byeyagala. Enjuba eyongera okugaziwa nga bwetuuka ku Tropic of Capricorn era ku ntandikwa ya December abali mu southern baba bayingidde summer season yaabwe olwo abali mu north ne bayingira winter. Kyanva mulaba nga firimu za Christmas ez'abazungu tezibulamu muzira yeyo winter season ewaabwe. Kyokka naffe wano ewaffe tuba tuli awo mu kiweeza kyaffe ekya bulijjo ekitasalawo bwe gwaka ate era bwetonnya ng'eyagadde. Ekyenjawulo ekiddamu okubeerawo mu kaseera kano omusana we gwakira ku Tropic of Capricorn obudde buziba mu far north nga tebukya kubanga omusana guba gwekubidde mu far south nga tegutuuka ku North Pole. Era amawanga gali ge twayogeddeko agafuna omusana mu budde bw'ekiro ge gaddamu ne gafikkira ku musana mu sizoni eno.
babeera mu kizikiza ate era nga biseera bya butiti. Abantu ababeera mu mawanga nga Norway, Sweden, Alaska, Iceland ne Finland olw'ensonga nti sizoni eno tebafuna musana bagenda mu malwaliro ne bafuna supplements z'ebirungo emibiri gyaffe gye bifuna okuva mu musana ekibayamba okusigala nga balamu ngaffe abayota akasana aka buli lunaku. January yenna ne Febo mu Southern Hemisphere babeera mu summer, abali mu Northern Hemisphere nga bali mu winter. Naye 21st March watuukira enjuba eba etambudde ng'evuddeyo mu south ng'ekomyewo ku equator yaffe wali vidiyo yaffe we yatandikidde oba we nabagambidde nti omwaka we gutandikira. Mu bufunze omusana gukola eno infinity sign ku ggulu okulaga entambula zaagwo okumala omwaka. Ono footage yakwatibwa kamera gye baatega okumala emyaka 3 mu kifo kye kimu naye nga bagisetinze ng'ekuba omusana ekifaananyi buli lunaku ku ssaawa y'emu eddakiika y'emu n'obutikitiki bwe bumu. Bwe bamala ne bagatta footage oyo mu order kamera mwe yakubira ebifaananyi ebyo ne kiraga ng'omusana gutambulira mu patani eyo ekola infinity symbol ku ggulu buli mwaka. Singa tubadde tubeera ku globe, infinity pattern eyo yandibadde ekola number 8 nga waggulu wenkanankana ne wansi kubanga globe etulaga nti Northern Hemisphere ne Southern Hemisphere ziri equally divided by the equator, ekitegeeza nti zenkana mu size. N'olwekyo kana akali ku top akafunda kalibadde kanene mu size y'emu n'ekino ekyemabega kino. Simanyi oba mutegeera kyengezaako okubannyonnyola. Ekirala okusinziira ku globe tufuna seasons ez'enjawulo olw'okuba kiva ku Earth's tilt. Naye jjukira nti Earth etiltinga 23.5 degrees ku North Pole ekiviirako summer season mu North, neddamu netiltinga 23.5 degrees ku South Pole neera nekiviirako summer season mu Southern Hemisphere. Ekitegeeza nti obuwanvu bwa summer mu Northern Hemisphere buteekwa okwenkana n'obuwanvu bwa summer mu Southern Hemisphere. Kye kimu n'obuwanvu bwa winter mu Northern Hemisphere buteekwa okwenkana n'obuwanvu bwa winter mu Southern Hemisphere. Ate era kye kimu nti obuwanvu bwa summer mu Northern Hemisphere buteekwa okwenkana n'obuwanvu bwa winter mu Northern. Simanyi oba mubitegeera bye njogerako. Naye ate ekintu ekyo si bwe kiri. Twesanga nga mu Northern Hemisphere amawanga gali ge twayogeddeko agafuna obudde bw'ekiro ng'omusana gwaka ekiro, duration eyo gye bafuna eya midnight sun ntono ku duration gye bafuna ey'ekiro ng'obudde tebukya. Nti obudde buno bwe bafuna ng'olunaku teruziba bubeera butono tebuli iko n'obudde bwe bamala nga bali mu kizikiza. Bamala obudde bungi mu kizikiza okusinga obudde bwe bamala nga bali mu kitangaala. Njogera ku mawanga gali ga Norway, Iceland, Finland, Alaska ge njogerako kati. Oba mutegeera bye mbagamba. Naye ekintu ekyo ku flat earth kivaayo bulungi ate ne kikola sense nti wano omusana guba just gwekubidde sayidi z'eno mu far south ekiviirako enzikiza okubeera ng'etwala obudde bungi eno mu far north. Simanyi oba muntegeera kye mbagamba. Tobeera mukodompa like, commentinga, subscribinga, followinga oyongera okulabira obulamu mu reality ogenda musanga wano wokka. Kale tulabagane mukaddako.